kwekumira ku MRTV. Eno ye pulogulaamu ekwata ku byalo byaffe, mwe tukuleetera ebitundu eby'enjawulo by'otawulirangako oba bye wali owuliddeko, by'otatuukangamu nandiki bye wali otuuseemu. Nange NANKYA VERONICA. Tukuleetedde ekitundu Kitunzi era nga kino kisangibwa mu Kampala disitulikiti. Twagala okumanya lwaki ekitundu kino kiyitibwa Kitunzi. Wano we tugenda okusinziira twogereko n'abantu abakiwangaalamu batubuulire biki bye bamanyi ku kitundu kyabwe. Kitunzi kitundu ekisangibwa ku nkizi za Kampala wano mu Lubaga Division ku muluka gw'Elunguja. Kirimu abantu abakunukkiriza mu mutwalo mulamba era nga kiri ku bunene obugatta ebyalo 4. Nga kuno kuliko Sendawula Zone, Lusaze Zone, Lugala Zone ne Zone 8. Ekitundu kino kyesudde kilomita nga 5 okuva mu ttawuni y'e Kampala okusinziira ku chairman w'Elunguja engeri gy'atugambyemu. Kitunzi zone y'emu ku zooni ze 10 ezikola omuluka gwa Lunguja Paris. Lunguja Paris y'emu ku Paris eze5 ezikola omuluka ezikola constituency ya Lubaga North. So nga ate era y'emu ku zones 133 ezikola eziri mu Lubaga Division. Kubanga Lubaga Division erimu emiruka 13 ne zones 130 n'okusukkamu awo. Kati Lunguja ne abazungu ngaabwe tuwulira nga bagereesa nti abazungu baatambulanga okuva Emmengo bate baali naddala Makaayi ng'agenda Enateete n'atuuka okugamba nti it's a long journey. Kati abaddugavu abaaliwo nga bw'omanyi embeera yaki ne bagaa nti long journey ne bagaa nti Lunguja. Ekyo nga kiwedde zino political leadership bwe zaatandika empya, Lubaga n'asalibwamu constituencies 2. Lubaga North n'ebeera n'emiruka 5. Kakati Lubaga North neeba ng'erimu omuluka gwe bayita Lunguja. Kati omuluka Lunguja gulimu zones 10. Kati emu ku zo ye Kitunzi. Lwaki yatuumibwa Kitunzi? Omwami ow'eggombolola wa Ssaabasajja atwala essaza lya Gomba ye Kitunzi. Kati amaka ge gali wano. Wandibadde nti ate tegali mu Kitunzi mu Lunguja mwennyini naye gali just cross. Zooni eno kwe kugibbula mu Kitunzi. Bwete bwe yajja okufuuka Kitunzi naye nga tulina ne zooni endala nga Wakaliga, zooni 8, Sendawula, Makamba, Mbuubi, Kikandwa, Bulange A ne Bulange B. Ezo ze boundaries oba ezooni ze 10 ezikola omuluka gw'Elunguja. Abantu b'omu Lunguja abasinga era nga bw'okiraba naddala mu Kitunzi bakozi, bakola emirimu gyabwe okutandikira mu butale, okutandikira mu maduuka, n'abo abalala abalina emirimu egigenda mu ma-offices ag'enjawulo aga gavumenti mwebali era bagenda ne bakola. Era eky'omukisa omulungi Kitunzi eno in particular omukulu vice chairman vice president mukulu Sekandi naye mwe muli amaka ge, so nga ate n'abasajja abalala abakuukuutivu mwebali abalina amaka gaabwe abakola emirimu egy'enjawulo. Tetukomye mu kitundu kya Kitunzi kyokka, wabula tutambudde ku kitundu ekirala ekimanyikiddwa nga Kosovo. Nakyo nga twagala okumanya biki ebikikwatako
Mirimu ki egikolebwamu era lwaki bakiyita Kosovo? Erinnya lyatandika litya okubeera e Kosovo wano ewaffe. Twafuna obutategeeragana ng'abantu e Kosovo ate be basinga e Busega, ng'obwavu bw'abantu bwe bubaleeta eno okufuna ku buyumba obutoototoko obwa housing rent. Housing rent buli we yajja eno yabeeranga ya sente ntono, ng'ate n'omuntu asobola okufunayo ku nnyumba etegeerekeka. Abantu buli w'obeera n'ennyumba ezitegeerekeka ng'ate lwali lutobazi, ne tufunamu embeera egamba mbu abantu baakula mu kifo, ng'ate ekifo kye kirimu ku butale abantu mwe batandise okuyiiyako ssente. Awo ne tutandika okufuna n'entambula ffe ng'ab'e Kosovo, ng'aba mainstream aba taxi batandise okulaba mbu eno waliyo abantu bangi, ne batandika okutusindikira emmotoka entonotono ze bayita zi taxi ez'obuyonjo ezitutwala mu kibuga. We baatandikira awo we twatandika olutalo lwa Kosovo, kubanga ffe Kosovo twali tulinnyira Busega mu Kitunzi. We twatandika okulinnyira we twava e Busega mu Kitunzi ne tujja mpola mpola, buli yasenganga e Kosovo yali yeetaaga taxi. Abatakisi ne bakiraba ne basenga, abatakisi bennyini ne beesenga okuva e Busega paka e Kosovo mu kafo kaffe kano temulaba. Ekyavaamu mu ffutu eringi ab'e Busega babibaasa ebinene ne bajja ne balumba bano ab'obutono abaali basenze ewaffe tuyambo tutwala naffe mu kibuga. Olutalo ne lugwawo. Olutalo we lugwawo lwatta abantu 4 nga bonna beerwana babeeko enfuna gye bakola ki, gye bafunamu beetetenkanye. Olutalo lugwawo nga lunene nnyo n'abantu ne balwagala. Abantu bennyini ne bagenda ne bagwa mu lutalo lwabwe bennyini. Akavuyo ne katuuka, abalala essanyu lyabwe, abaafuna essanyu ne bafuna essanyu. Mu luvannyuma olwo waaliwo olutalo lwali Czechoslovakia e Kosovo. E Kosovo ye yali site ya Czechoslovakia. Nevaamu olutalo wano ne tutuumawo Kosovo, kubanga n'eri emabbali mu buvanjuba bw'ensi baali bayitayo Kosovo. Nga bwe weewuliriddeko omulungi gwali eyo, erinnya Kosovo linnya paatiike era nga ekitundu ekyo kiyitibwa Sendawula Zone. Wabula nga bwe mumuwulidde omutuuze omu ng'agamba nti erinnya Kosovo lyawanuuzibwa okuva mu lutalo olwaliwo mu nsi y'e Kosovo eyo mu mawanga ga Bulaaya, ng'olutalo luno lwali mu masekkati g'amawanga ag'Abalubaaniya n'Abasaabiya. Olutalo olwo lwaliwo mu 1998 era kugamba lwamalira ddala ndowooza omwaka mulamba, lwaggwawo mu 1999. Wabula ng'olutalo olwo lugenda mu maaso n'olutalo luno olw'e Kosovo olwawana eno mu Sendawula Zone olw'abatakisi n'abakosita lwali lugenda mu maaso awatali kulonzalonza, ne basalawo bawanuuze nti nno olutalo oluli e Kosovo lwe luli waneene ku Sendawula Zone, kwe kusalawo ekitundu ne bakituuma Kosovo. Tugenda kwongera tuwulirireko ddala okuva mu bantu ab'enjawulo batubuulire ebikwatagana ku kitundu kyabwe. Amanya nze Kayiwa Yosifu, nze chairman wa stage. Kosovo oli abaali balwana Kosovo yatandika olutalo. Kosovo yatandika ne Kosovo oli twagala kuleeta Kosovo Lunguja. Tweyawula ku Busega Lunguja, tufuna stage ne tugituuma Kosovo Lunguja, netugiteekawo nga tugituumye Kosovo Lunguja. Naye nga olutalo lwali lubatuuka eri naffe eno tuteekayo stage netugituuma Lunguja Kosovo Lunguja. Kyekyakuzaawo kyekyatuunya Lunguja Kosovo embeera eyo eyatambula. Okusinziira ku nsonga ez'enjawulo ze tufunye mu batuuze, katufune ku ssentebe w'ekyalo tuwulire kikyatugamba. Kyawukana ne bye boogera
oba bikwata. Amannya agange nze Ahmad Kasule Ndirangwa Ssemugenzi nga nsi chairman w'ekitundu kino Senda Bulazo. Kosovo kyajja kitya? Kosovo erinnya ettuufu baliyitanga Nabisasi era kati Nabisasi lyo lyerinnya. Olw'omwalo ogwo oguyita makkati wano mu kitundu wano wansi mu tawuni okuya ddala e Kasuli okutuuka mu Lubigi Nabisasiro. Kosovo kijja kiseera mu 98 ne 99 waliwo olutalo Kosovo obweru w'eggwanga. Emmotoka zino minibuli Costa ez'ebusega ezaagala okujja okukolera muno sawugundi gwa takisi. Era muno nga mulimu takisi zaamu mu minibaasi balina bagaana bane balowooza nti bakuzannya bali olutalo ne lujja n'okubagana mwafamu kumpi abantu ng'abana wano. Era ekigambo mu kifo Nabisasi abantu abamu ne batuuma erinnya Nabundi Kosovo. Olw'ensi eyo eri ebweru nga balwana bayitayo Kosovo nga wano ekituuma Kosovo naye ng'erinnya ettuufu ye Nabisasi olw'omwalo ogwo omuwanvu. Weebale nnyo kutambula nange okuva gye natandikidde. Sigadde nze Nankya Veronica ku lwa MRA TV.